Polisi y'Ebulenge eriko omugoba wa Boda amanyiddwa nga Muganzi Francis gwetaasizza ku Abaziggu nga bano bamupangisiza okuva e Nateete n'abatwala Ebulenga Nakuwadde ng'olutuuse eno bamulagidde ayimirire olwo ne batandika okumutematema amajambiya. Kati ono wakati nagamba oyo mabega tematema omukiga asabye omukiga batandika ne batematema nange ninva ku kusi netandika okubalwanisa. Bino bibadde okusaawa 9 ez'ekiro ekikeesezza olwaleero ng'omubbi agaludde ejjambiya n'atema Muganzi ejjambiya ku mutwe wabula ekimutaasizza helmet gy'abadde ayambadde ng'ejjambiya endala emukutte ku mukono era nga n'ekidiridde kubadde kweriga okukakana ng'owa Boda Muganzi asuuzizza omubbi ejjambiya naye n'amutema. Ono yeerwanyeeko n'akwata ejjambiya gy'asuuzizza ababbi n'atemako omu amanyiddwa nga Amanya Joel okugulu nga ye munne ategeerekeseko erya Ibra akuulise ne pikipiki ye n'amalamu omusubi. Omu n'agenda ku piki ye n'adduka n'andekera omu amalirize kaneesigala n'ono omu ne mulwanisa ne muggyako ejjambiya emuggyeko ejjambiya n'adduka ne mugoba ne mukwata era aliko okuba enduulu abantu ne bajja ne bannyamba. Muganzi bakira akuba enduulu esombodde abatuuze nga ne poliisi wejjidde n'ekwata Amanya ng'ono ategeezezza abasirikale nga bw'amanyi munne atutte pikipiki ng'ono aboolekeze Nalukolongo mu garage emanyiddwa nga Muganda Motorcycle Garage gye batemera piki eziba zibbiddwa. Yangambye agenda gireeta wano kubanze bankwatidde eri nebaleeta wano. Eno olutuuseeyo poliisi yeebulunguludde ekifo kyonna gyesanze abavubuka nga bapangulula pikipiki ez'enjawulo omuli n'eya Muganzi gye babadde baakamubbako ng'eno esangiddwa ng'eggiddwako ennamba nga poliisi ekutte abavubuka 13 wabula nga ye Ibra abadde yamazeemu dda omusubi. Poliisi eyazizza ekifo kyonna gyegwiridde ku pikipiki 5 ezibadde zitemeddwa sipeeya kw'ossa namba plate eziwerera ddala 8. Ye Amanya ategeezezza nti Ibra ye yamugambye bagende bakole era olutuuse Nakuwadde Ibra n'amulagira ateme Muganzi kyokka kino akikoze wakati mu kukankana nga ensonga lwaki ejjambiya tekutte bulungi. Badde ne munange kati ye yangambye nalyalaga kati okumuwerekera nga simanya yona ejjambiya twatuuse eri n'aginkwasa n'angamba temuono naye kwekola ki Osi w'Ebulenga Sunday Roni atulambuza sitowa ababbi bano mwe batereka piki ze baba babbye kw'ossa ebyuma bye bakozesa okukyusakyusa pikipiki eziba zibbiddwa ng'atunyonyodde n'engeri gye bataasizaamu Muganzi n'abavubuka abakwatiddwa bagamba nti basula bakola gwa kusumulula pikipiki eziba zibbiddwa. Zonna teziriko namba plate baziggyeko bazikwesa wano naye atemye omuntu yatwadde information natugamba buli ze batema baleeta wano ne ku King Fade Nateete wiiki ewedde batemawo wa Boda omulala piki ne bagireeta wano batuuka wano bayingira ne basumulako namba plate ne batandika ozikyusa spare parts. Abakwate batwaliddwa ku poliisi y'Ebulenga gye tubasanze nga bamu tubasanze bakulukusa maziga wakati mu kwewozaako nti bo bamakanika ng'ebyokutema pikipiki tebabiriimu. Nze Aneti Namatovu ku lwa KSTV Agaleero.